nasigala akakubo ntegeza kanu kabera side enu kanu kabera side erwa noyitawa nolembeko omusulo nga kukola ki atandise n'omumyu busatu akamikazala ku macha akawungezi kabera n'olubuto anacho wakana akamikazala obwana 5 8 9 10 anacho wakana akamukalya inzo omumyu bwange bwonna ngagawarudde wano kuba ebikola bya kabeje binzi kya kafumbe mukasa siko nakomere yakamiro nako n'olumu. Halo nyina piki ekera ko wino ne batika ne baleta emali eyo na mubona bujjude atandise n'omumyu okumala omwaka emyezi 6 abeera n'omumyu 10 member wa Sao Uganda asevinga ne Sao Uganda tukola ne Sao Uganda akamituka bule mitwale 3 kudaba kitegezo omumyu 10 buli kamuga tukabule mitwale 3 ezo zigera milioni 10 bokwata milioni 30 n'ogabira emyezi 6 kitegeeza buli mwezi ofunye milioni meka kyekimba n'enyigiriza nti mugende mpangisa amanyumba ganagari mu okugwa g'emitwalo 5 okaga mu kikomera osem project bweti omumyu tubabulabirira omumyu kasito teekamu ebintu nimulya gwetaaga keya kyokka obulundira mu nyumba obulundira mu garaji emabega g'effumbiro bisigi bwetumala ngenda kuleeta omusomesa yeero obuukinga gamba mbuukinga so abantu abasaba n'abanyama mwenna tubalamusiza business bweti otandika n'omumyu 3 n'olimira ku rosemary atanze n'omumyu 3 bunaku 5 ogenda kumala emyezi 6 esookera ku ddala ng'olina milioni 30. Sao Uganda yebugula tubugattako omutindo netukola netwayita sausages tulina supermarkets supplyinga tulina abachina baagala omumyu 10,000 buli wiiki ezo milioni 12 mu luwiiki twetaaga abasajja n'abakyala bagenda kulunda omumyu tubusupplyinga abachina tubusupplyinga abayindi webanga obwavu bukuluma lope ku Sao Uganda eniye part of Africa Uganda yaffe tulina okulima ebintu bino ntubigattako omutindo netubitwala ku mawanga agatwetoolodde sente zitandika okuva aweeru nga ziyingira ku part of Africa ye Uganda yaffe. Ndi omu ku basajja n'abakyala bakulembera ekitongole kya Sao Uganda Special Integrated Uganda Limited nga tuyigiriza abantu okulunda omumyu. Kati omumyu wano bw'olaba mu binyumba tulinamu omumyu nga 10 mu kapaati kano kokka koolaba okuva ali kutuuka wano tusobola milioni zinga 30 buli myezi 3. Tulina ebika bingi by'omumyu naye kubanga ze ndumulunzi ze ndunda omumyu kubanga nategeera ekintu kimu kyokka ennyama bwegenda mu katale nga ya mbuzi oba ya ndiga tosobola kwawula ennyama ya ndiga oba ya mbuzi ze ndunda obumyu nina ababugula ninjamu ennyama ze sirina bika bwonna ndunda mukyanganyuko kubanga njagala ennyama yaabo. Akamyu bw'obanga kazaalibwa leero katwala emyezi 4 akamyu k'emyezi 4 ng'okalabiridde bulungi kaba kasobola kukuha emitwalo 3 ku 8 kubanga tulina ebika bugeja nnyo tulina buno Obuganda tulina buno Obuzungu naye ekimanyi kiri kimu kyokka akamyu k'emyezi 3 ku 4 kaba katuuse okuliibwa nga kasobola kwa kilo 2 z'ennyama. Katuwanunze tulunda bwa nnyama ate bwanga obuzaala 3 buzaala 6 munda naye buno bwa wano bwa nnyama obutukola mu sausages obutukola nutusala ntutwala mu supermarkets zaffe ne restaurants zonna kubanga tubusupplyinga abayindi n'abachina babulya ate naffe tulina restaurants. So baseba n'abanya mwena batulaba ku Salt FM omulombe gukyuka katwala takyuka era twabulundira mu byalo nga butambulira ku ttaka bwe katambulira ku ttaka nakafuka ku ttaka bwalwalanga ebigenge bwadwalanga ebumonde ate omulembe guno ogutuli mu tutegera ng'omuntu alina okulimira abafunda n'olundira abafunda ate n'ofunamu kwe kuleeta omulembe guno katwala obulala buli wansi obulala buli waggulu buno baba waggulu bwe bumala okufuka omusulo gugwa wano nigufuluma so kati osobola n'okulundira mu garaji osobola kulundira mu boys quarter osobola kulundira mu lujja ng'omusulo gukkira nigugenda so kati wanga oyagala kulunda omumyu n'obufunamu olina okuba nga okoze kejezi bwe ziti ng'obulala buli wansi obulala buli waggulu n'abantu tubagenda kwongerako n'obulala nga tweyongere mpaka waggulu ng'olundira wantu abafunda ate n'ofunamu enzimba yenu bw'oba ozimbye bulungi tubulwalwala kubanga omumyu bulwala omusulo bulya ebintu bino ebiruna ebikabeji sitega kubanga ebintu bino biruma amazzi mangi kati kafuka buli dakiika sitegeeza bwe kafuka nnyo ne kasigala mu musulo kaba kagenda kulwala emmonde ebigenge sort of naye kati bwe kafuka omusulo niguyitamu akamayinza okukalunda nakamala n'emyaka 3 4 5 nga tukalwadde dwaki kubanga emmere yonna yikalya eno beeta kalandarugo ero bayita mukasa byonna kalya eddagala kati ennyama neefuuka eddagala ennyama y'akamyu so buli musajja buli mukyala yenna alya ennyama y'akamyu oba omaze kuzimba obutafaali bw'omubiri gwo omubiri nigulwanisa endwadde omumyu tubulwalwala
Twayigatta ku kitongole kya Sao Uganda ng'abalunzi b'obumyu mu Uganda. Tulina ekitongole kitutwala. Bw'omala kulunda obumyu be babugula. Ndi omu ku abo ababugula. Bwe tumala okubugula ne tubusala. Ne tukola mu sausages ate ne tusupplyinga supermarkets. Tulina n'Abachina ababugula. So kati akatale weekali fa ababugula kubanga buli lunaku twetaaga obumyu 14 okuyimiza akatale kaffe. Otandika wano buno bwe bwaffe Obuganda bwa ddala. Buno bayita loko obukiga obunyankole buli awo. Akakiga akanyankole kazaala nnyo kayinza n'okuzaala obwana 10-15. Ate bwe tugenda ku buzungu bugeja nnyo ne bukwa kiro nyingi naye nga tubuzaala nnyo. So buno tubwabulamu kubanga buno ennyama yabu negonda nnyo. Singa ya buno Obuganda buno obusogo obugisa obunyankole obukiga ennyama yaka nebeera mu ngekaliba. Ate buno obuzungu ebeera ng'egonda nnyo. So katujja nga tubwabula bwetyo. Ate wano tuyinamu obulaawo kubanga akamyu kazaala obwana nga 10 n'osangamu obusajja nga 6. Ate obusajja bwe bukuriramu ne butandika okulwana. So katubulaawa kati buno bwonna bulaawe. Tubulawira ku weeks 3 nga tubulaawa ne bubeeraawo kati kanaakalaawo kasobola n'okuweza kilo 5 nga tukagula emitwalo 8. Bwe bubeera obusajja bulina emputu obusajja bulwana nnyo bw'omala okukalaawa nga kabeera n'empisa awo kaba tikagala kukwana. So kati bwe bunu mpayo ebokisi y'okuzaaliramu esagala muntu munda gwe sebe bugenda ddamu kusanga omuntu munda eyo. Kati bwe bunu bw'olaba yanguwa kati mukalaba. So kati kano kazungu kano kaweza n'ekiro 2. Kati olaba waliyo kala akanene aka kiro nga 3 kali ne bwa kiro 4 alonga kano. So buno buzungu ebokuserwa otege obwa kiro 4 bwe butukule emitwalo 67 obwa kiro 4. Ate otegeera otanga kasajja oba kakazi aka omusajja abeera n'ensigo omukazi abeera kati kanu kasajja okalaba kano otegeera kanu nga kasajja kuba kalina obuki kalina amagosi mugalaba. So kati wano eyikazarra situte box wagulu bwe katuuka ekiseera nga kalina olubuto tunduzeeno ko kayingira muno nikemanya oba tukuwa amagezi teekawo pamba toteekamu pamba bateekamu ekigoye bwekite kya wuulu ekya kotoni. Bw'oteeka mupamba obuto bwezinga mupamba n'ebutuga ne bufa tubateeka mupamba oddira ekigoye kino n'okikubira wansi n'otandika bizinesi eno ye bokisi yibuzaaliramu. So mwena basewo n'abanye mwena batulaba tubateekedde omusomo buli lunaku lwa Mande tusangibwa Kyengera Buddo Eutwazima Valley Addition Center. Oyagala kuva mu bwavu oyagala okuyiga okulima n'okulunda oyagala kukolera wafunda ate n'ofunamu mugenda kujja Kyengera Mande buli Mande ssaawa 3 yeutwateekeko omusomo Yiga okukola ne Sao Uganda. Webanga obwavu bukuluma bulope ku Sao Uganda. Tumera programu yaffe nga bulijjo Mande tubalinze.